All right. Welcome to the show with the baby girl Trace Melon nakayimba ke katonsiimula. Tukwaniriza nnyo weebale today okutwegatako mu show yafe again Facts Saga. It's your girl Shaki Love alongside Shadi baby. Yo, welcome to the Facts Saga. We tukulete love vibes. Olugambo gossip. Ya selenze kanange nine mwana mlenzi. Nsoka kwogera ku Trace Melon. Your favorite artist. Nzawo nebuuza oba singa Trace Melon teyajja oba singa tuwulirizaani oba singa tuli ku ki. Maybe there are very many artists in Uganda mwana gwe. Is Magnetic MC aka the Chief Judge Mr. Bombastic yenzala mula mazima mweno sho kubajjukira the Fact Saga twogera mazima mere naye nga mwasiibye mutya baana how was the week kansooke nga tunaba kuba yawe nasiibye nina ekibuuzo kyammwe have you guys ever heard of a granary? A granary? Yeah. Kutandika show. Maybe. I want to ask you, what is a granary? On my side, granary jemmanyi nagisomako I think it was primary paid to end. Nga batugamba ke kayumba mwe bateleka harvested seeds. Oba ndi mukyamu simanyi. Wow. That's the answer. Granary kye mu Uganda, Shadi. Tugambe nga store. Store kiba mu store mpozi nakyo kya luzungu. Bannange. Ekituufu kyo mu Luganda. Ekisusunku. Tusimbudde show homework. All right, tujja kisaakinga konenga kyesinga omanya kyekisusunku. Okay. Yeah. So today we are here tugenda discussing ku 3 topics and the first topic twagibalekera last time tetwagimaliriza nkulu nnyo tulina ogiddako olunaku olwaleero. It was about ex-lovers. Era yali egenda bwe nti lwaki ba ex-lover we muba mukede ku makyane mwekyawa on side either ku side y'omuwala oba omulenzi wabaawo ata giving up n'asigala ng'alemezaamu. Okusookera ddala ninasooka nebaze nadde tutayita mu comment section guys mutuwa feedback ezikyasinza okubeereza akalimu namwe nabayita mu comment section by the way we read your comments you guys mwajjaffe ejjenjawulo ne muteesa we cannot take that for granted. We value the time and your data you put in to comment about our show. Naye kakati tusookera ddala nze omu kuba victimu kuba ex nze ba ex wange okuva ku XA paka ku XZ wangi bonna nkyabagala. Linda kamubuuzeyo ekibuuzo watandika mu kibiina ki oba myaka ki? No, never ex babiri chovola ngambe ex NZ. NZ oba otubuzeemu speed. Then to Z, ABC netwayongerayo paka ku Z. Babiri omuye Z. Yeah, nina ex babiri omuye omulala exe chovola ngambe from XA to XZ bonna nkyabagala. Tugende maaso. Nze sikyawa ba ex bange naze be bankyaye ndimbulumi okuva ku XA yandeka mbulumi nkyamwagala ne XZ ne yakolashi yandeka mbulumi era njagala mbagambe ebigambo bineno njagala kwemulugunyiza ddala kuguno omulamu akantu kantekeyo kwemulugunyiza. King Saha yagamba atya? King Saha yagamba atya? Tigwennawo mutima mupita. Nota kubuyimba bw'omukwano n'owuliriza aka radio n'owuliriza aka Trace Melon n'owuliriza acidic vocals nga bonna bwamukwana omwana yakukyawa kyokka bye yakukyawa byennyini bye bayimba mu buyimba n'obulumi bungi ndeka mwana guba naye kati olaba ekintu kino sooka olindeko olaba ekintu kino wayinza okuba nga waliwo ensonga lwaki mwekyawa kati mwena ne mukkiriza you move on she moves on. I cannot move on. Olemezaamu. I'm this kind of ex-lover. Watch out and I come back again and again. And I come back
as a side side man. Iranze botwala baby wange expect me to come back as a side mba no basongo sira baleka kweyagala mirembe sebo lwaki obatoleka mwana w'abandi. No, even girls do that thing, yeah? Never malo okwechawa, then not one boyfriend and you come and she comes back as the side chick. Yeah, naye ekyo kale nani ekintu nkiwagira mbadde nyina kyenjo okugana kiyinza okulabika obubi, like kyogere wano mu kamera kyogera mazima you guys. Oh, twogera mazima. Me I can't vomit and eat. Kati ate okitegedde ekintu ekyo. I can't vomit and I eat my vomits again. No, I can't. Nti bwe mba nsikede ku machane twekyawa. That's all. Ne bw'onemezaamu ne bw'okola ki? I don't. Era kyekimu ku bintu ebikyanuma nti nkyanoonya strategy enzizaayo naye ekyakoze ekyambuze nti ogenda n'otunuulira nga yapugradingamu nga takyali level zo. By the way, omuntu wemu breaking up kimuforcinga to live your level na upgrading so that ogenda okudda gyali nga takyakumanyi okitegeera. But you niggas, you don't give up. Era mulemezaamu kati sawa ya lero ndi mugumu matter of fact kati ntuula kushe ekyasinzeeko amasannyalaze Saga ajja kudda yekka ajja kwereza ajja gamba selebu nze ndiko amasannyalaze omusajja yafuuka selebu ne mulimu omuntu Bubble Clat. Once I move on, I move on for good. Ne wagamba mbu nofunye masanyaze go gakukube kati singa osanga kale gakuba n'ofano. I cannot go back. No. Let me ask you something. Singa osanga nga ndi mukubbira mu nnyanja. That is life saving. On my side, wait. On my side, that is life saving. Nkutaasa nenkulekawo nentema. Wakati mukuntaasa. Kinaki olaba bufirimu bw'abazungu. Olaba bufirimu bw'abazungu. Okusika mwegali ndaba busoopu mbusimanyanga mbadde nkutaasa. Naye kyamazima tukiriza oba okkiriza okuntaasa kati awo wenkakasiza nti tonkyawanga. No, amolaba Shadi, the other thing is saving life. Nete chitegeza nti I still had fun. Shadi achogere mu kamera nti ondekane. Shadi ateye munyivu nnyo bantu mmwe. Omwana munyivu akitaluma ali gumite. Akitaluma. By the way, she's right at times. Bana yete mukowa mulemezaamu. Kandowooza ndi mu kukiikirwa boy child. Kati kambeko kyembagamba abasajja tetukyawa abasajja tetukyawa era kambabulire we need to know the reason as to why temukyawa n'okubyamuuko kafaananyi we byali emabega memories wenakubira obufaananyi kyekino we had good time together. Yes, onfuna bulungi Shadi. And it was good time. Saga nakyo explaining nnyo this was good time. Yeah? But what do you have? Don't tell me that. Wait, don't tell me that. Mwayo good time temwafunamu hard times. You know? Ate nze considering hard times ze wampisaamu nenkuchawa. That's being negative. Not being negative. Ate omanyi omusajja wakunyiza weerabira n'ebirungi bye yakkolera. Ate nze ku X. Now that means you girls are mean. You girls are average. Once you get someone who is better. And it is very bad to be a mean kind of a person. It's very good. Not being mean naye omuntu akola ekintu ekikuleetera n'okwerabira ebirungi bye wandigikira. Muno n'atakolerako. Kati abasajja tuli atako Shadi yakanyubidde mumulimu n'atakolerako yadde ekirungi yadde nti n'otukatayimu ne weebuuza there's a way you say it. You say like no gaba oba kati ono namudde oba namwagala ndi kuti oba namusangawa kwegamba nga wetatayimu yonna nanga bw'ogira by the way zo regrets zitera nnyo okujja. Sometimes we regret the time we spend with some people. By the way you get a new person and you kati awo tukyogere kati ate ndi concern kweyo ensonga kubanga from the start guy wajja to approach you okukwana usobola olaba bangu n'ogamba ono wiya nga wiya ono come together we match
You guys come together with Matt. Amaso g'abakazi sometimes gaba mazibe. Sometimes we get sympathy. At first akulaga love no thinking that is the right person. Yes. But with time watandika week mwawo nga yakatandika atali musolo oyinza nolowooza oli mubire gy'otambulira ajja kutereera mwana omwike esooka n'ogamba osanga nja kwogera naye ajja kutereeza noyogera naye omwezi ne gugwa. Kati kankubulireyo ekintu kino nze once I give you like chances nenkuwa chances 3 zonna n'osobya n'enkusonyiwa ogwokusatu muganda wange ne woba ogenda mu bajjajja leero siri musumba ne bwoba ogenda mu bajjajja I don't musumba leero kansooke mbabuulirireko kyokka mbaikyawo kyotukola nedda sooka oze Shakira tugenda mu ddiini tugenda mu njiri kati in the book of Matthew kubakkiriza abatulaba eyo chapter 8 verse 11 egamba then Peter went to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I need to forgive him? Then Jesus answered, uliriza ya answer ya Kristo Yesu, 7 times 70 times. But we are not Jesus. Shakira. No, leave alone not being. Wait. Leave alone not being Jesus. Akusinize kuchi. Omwana obuwala ulirize ekigambo kya. Kisinzira. Literally, you guys tubaleke to discuss about that. Let's come up with another topic. So another topic today was like personal. How does these celebrities oba abantu abanene abatu inspiring how do they influence us in daily life? Batyo okubanga tubeegomba mostly celebrities. Kati let me say oyinza okubeera eyo ng'olina celebrity wo gweweegomba, let's say Magnetic Shadi Be on me. Nogamba I love her dressing code. I love the way she conducts the presentation. So you guys twagala tumanye kiki passionate kije babawo kubanga you follow them. Naye nze wenaba most of the celebrities ba influencing abantu abasinga like in fashion. Kati bw'otunuuliranga sense of fashion, twali oba it was senior one. Fifa maker yajja ne fashions ez'enjawulo oba mwalabako akapala akasale k'okugulu nga yanyumirangako by the way yanjigiriza buno ate mmanyi oba yakakolanga wat oba so kati okiraba nga Fifa maker influencing the youth in fashion ne batandika buli omu natandika okwamba nga ayagala ku to dress like Fifa maker everyone nenga tuvudde ndyokusaga nga togedde ku Fiki yajja ne style. Fiki yajja alina style ng'ayambala era ya inspiring nyaba and up to now yomu kuba artist gotukako nga buli kaseera ali fresh nga he deserves to be a superstar. Bannange abaana bayambalanga chain nayambala chain nga nnya mu kiwatu nayambalanga 10 from Fifa maker cause yajja azambala omwana nateekako empeta omukono mulamba. Generally katugambe ba celebrities bonna kubanga bangi nya ba inspiring generations in different ways. Ekitegeera n'enjogera Ontu alina Bobi Wine nga yakajja mmwe kati temwaliwo kati nze yaliwo kambayo. Era muzajja gwe waliwo mirembe gya haso. By the way kambanyumize Bobi Wine yajja wano ne style y'oluyaaye. Yajja wano ne style olunyiru mu ghetto. Okitegeera izo ziwagwa ni kiri kitya. Kyogamba yaleta ziwagwa. Yo kyovola baje. Bebe kulu. Ate bona bajjanga bagobererani Bobi Wine up to now yagwe biwola omwana ava mu ghetto ababona bola abava mu ghetto ba alien skin kind of bona bali inspired by Bobi Wine. In the sense of style engeri we presenting nga mungu okola interviews nga artist mattering nnyo ku audience eri
okitegeera yali okay yayogeranga lwaye naye nga nekirala like there is a kind of ebidduka banangenze sometimes ba inspiring ako you guys banange Range Rover nefuluma wali sport latest atavuga oyo muwala otunuye omuyimbi n'ogamba ye motoka I have to not know is it Rolls Royce you know I'm telling you no gamba nga bwaba apaakinze omwana n'atuuka mu galaji ng'ayinamu amagaali nga 8 naye nga gonna masajja naye kati twogere nnyo ku kya fashion njala tuconcentrating nnyo ku fashion by the way kino njalo kibagamba mwena abatulaba n'abatuwuliza out there okwambala kintu kikulu nnyo whether you're a celebrity or not dressing must be on top nti oba ogenze saba mulimu sikugamba mbu nno ayambadde n'ayambala chain ezakabya ne bosalawo kwambala ina gentle we this dressing is part of personal ethics. Yeah, by the way. And it depends. You can't tell me that you're going to interview, let's say a job interview. No gena ngo yambadde chain ebiweta you must be with like actually celebrities tetu besinga nnyo ku bayimbi. Melon. Tuleke gwabula kati. Let's say like lecturers they are also celebrities in some ways. Atula mu office ye n'omusanga nga akubye esuit ye, he has dressed gently, she's looking nice n'ogamba ha. Once I get a office kikwasa na kutinawo ne ba lecturer abambala obubi bakigatto nga yambala engato ye n'ogamba niyo Mr. Kasimu kikyotegeeza mu ngato leka gwe baye leka gwe the show is about celebrities and especially about inspiring no sanga omusajja nga politician let's say nga bw'aba agenda mu parliament ayambala bulungi kyogereko tulina waneno ba members of parliament nga muganda wange omutunulira nga ayingira parliament n'ogamba ono ekiteeso kyagenda okuteesa kigenda kuyita lwa suit gye yayambadde birungi byokka naye kimanyi there are even some influencing a fashion in a bad way kubanga influence tebeera nti nnungi yokka naye tubeera ne influence eyo mbi kati mulimu ba celebrities abamu some little kids nga bakopa from those celebrities naye kati ye walaba omuyimbi nga ayambadde kapatra ku stage ekiro that kid jukira kati addayo n'agamba ne mami I saw so and so she was dressing like this nange abalenzi n'atandika osibira empale wansi watch wansi eno lero kyatambe by the way you guys let me ask a question do you really like the dress code of Kapeke? Oh, yeah, I'm telling you. Mwana yalete empale gata Asia ne Africa. Finini. Katumuweko ne kashout out se mwana yale code masavu. Neze empale zeba nice. Sitegera lwaki tezinkuba. Simanyi lwaki. Impale nene. Ashoka mutono. Naterako mu jacket ngwizo bababisemu. Baba waliyo kyegendereza abantu abatono like banyumira nnyo those baggy things. Yeah, those baggy kind of things. Because teziraga magulu you know something. Aina akagulu katono. Kyokka n'osanga omunene. Ono kyane nnyo omutono okwambala eminene. Ososanga namudigu nga munene bwati. Nga yesaze tupatwa. Akantu nga wano olubuto kakati ekyazima oyo kamutrashingirewo wallahi abantu abanene abambala obufule bukukwata bwekuti nedda baneyo violating viewer waffe katutyogereko amazima getaaga okwogera Shakira lwaki oli munene oyambadde oyina okumanya omubiri gwo nti nomanya nti nno mwana nakola ki nagaziwamu okwo kangende ngula bya extra large Mothers Union. There's a sticker kentero olaba the good thing they can't understand whether she's coming or going. We are not attacking anyone just know you guys we need to be inspired by people by the way leko omuntu inspiring aberenga you're having the same body but what you put on your body explains the real person you are
munda mu bwongo ne mubiri ne mu bwoba oli munene let Winnie Nwaji inspire you. If you're slim let Spice. That's why Rachel they Ray. say that, like your dressing code communicates. What you are, yeah, by the what way. you put on always communicates. Kati kigale bulungi. A smart body brings a smart mind. Sure. All right, thanks for watching. Thanks for tuning in. Mwebale nnyo abalabi baffe abalungi. Keep subscribing to our channels. Don't forget we have Slough TV, Slough Media. We have social media platforms, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter and Snapchat. Bambi subscribe. Comment aba platforms commenting aba TV. Big up. We love you guys. Thanks for watching. On also our personal accounts, Shady Baby, bawe platforms zokozesa. I use Instagram, I use TikTok and Twitter. All search ba. You put dear oh Shady Baby. Baba kufuna. By the way, even on Snapchat, I'm also on Snapchat. But Snapchat Snapchat is very nice. Okay, Shaki. All right, on my side, you're going to go to TikTok or searching ShakiLove03. You're gonna be watching me on Snapchat. The same thing. Instagram, take a fact sister go genda bonfuna bulungi. YouTube, the same thing. Twitter, the same thing. Thank you. Kakati nze ngenda soka kuyisawo director waffe omulungi abeera mabega ga kamera atweditingira akola emirimu emirimu gye tusiima ffe ng'abaffe zonna mugoberere ku Padre Pio director. Oh, social media platforms. YouTube naddala okusinga kubanga buli olekawo ka subscription aba asasulwa ne weyongera okulaba show genda ku TikTok. Jukira watabeerawo naffe tetukola. Na buli mukutu gwonna ate kati ekintu yakyongeddemu. Lighting, masanyalaze, sound, masanyalaze. So these niggas, they can watch. What to Shabba staking? It's all because of him. Of Padre Pio. Erinya yaliko bulungi P-A-D-R-E then Pio director. Mugende musabe kati nange magnetic musawa muwabulije mumanyi everywhere. Instagram, TikTok, YouTube. All right, thank you guys. We love you.